Nyongera okubaniriza ku mwemgu wenna eyekumudde ku mukutu gwaffe ogwa Gomba TV 25 and 6. Eyo tulese ekifumufumu. Kuli mukyala oyagala kufunza kwongera mu bwongezi mu nnabunyaayo. Omwana wo takwata bya mu kibiina. Irabira tulakkalira. Laba video eno gimala eyo osobole okuyiga. Kuba lino eddagala ekifumufumu lina emigaso mingi nnyo mu bulamu bwaffe. Funa pen n'olupapula bw'ayagala okuyiga. Bw'atayagala kuyiga olwaddembe olaba video eno. Negwe yeetaaga okuyiga tulakkalira. Kantandikira ki? Tandike n'obaana omwana wo nga yeerabira. Ogenda kufuna ekifumufumu, ofune oluwawu, then ofune n'olumanyo oba oluyitibwa brain booster. Olumanyo ogenda lufuna ng'obukola buwerako ko nga bungiko. Oluwawu ogenda kufunira ebikola bibiri, then oteekemu n'ekifumufumu ebikola nga biwerako ko. Byonna oba osobodde okufuna. Ekifumufumu ekyo kyagala nnyo okumera mu lukande. Ekifumufumu kyetegereze bulungi nnyo. Bwe kikula kikuba akamuli ako k'oba olaba akennyini ekyo. Ogenda kukwata ekifumufumu, oluwawu n'olumanyo biteeke mu sepuliya ng'omaze okubyozaako bulungi nnyo. Biteeke mu seppiki, obiteeke ku kyoto ofumbe. Oyinza okufumbira ku sigiri, ku kuuka, ku gaasi, kyonna ky'olina ogenda okufumbira. Zini w'onooba omaze okufumba, obiteeke wansi liwole, owe omwana wo anywe. Kitegeera obwongo bw'ogenda kuba obuboostinze. Ngamba okuboostinga oba kitegeera. Oba obwonzi likuwako lipeeya nga obuzizza bujja. Ebyo by'okwerabiralabira. Omutuma ekibiriiti ku dduuka n'akuleeteramu kintu kirala. N'omutuma omunyo najja ng'azunga ne ssukaali. Ekyo ogenda kuba okoze ki? Ng'okikubye ku mwana wo oba w'onojja ng'eddagala lino olimuwa nga aliddingana. N'ebyokwatibwa mu kibiina agenda kuba akola ki? Agenda kwongera okubikwatako. Tuyongeddeko ku mugaso namba 2 gw'ogwammwe abakyala. Ekifufumu era kiyamba gwe omukyala addingana mu nsonga. Ogenda kukola otya? Ogenda genda ku ttale ofune ekifumufumu ekyo nga kiwerako, bikuuleyo n'emirandira. Bireete, tematema, kaza, kolamu pawuda. Pawuda oyo njagala okole pawuda ng'aweza ekikopo kiramba. Kitegedde? Oba tosobodde kola pawuda, fumba nywanga ekikopo kya kifumufumu. N'ekirungi nnyo olw'okusobola okufuna ebipimo byakyo wali mukazizza n'ofunamu pawuda. Ekikopo ekyo ekiramba ekya pawuda ng'avudde mu kifumufumu onoogenda okimalayo ng'omaze obuzibu obugoba obw'okuzibikira enseke. Kitegeera ogenda kukola otya? Ogenda kuddira sipuuni emu ogiteeke ku amazzi agabuguma, onywe eddagala eryo buli ku makya, n'eddagala eryo linywe ng'olidde. Ekikopo kinaagenda okuggwawo eky'ekifumufumu ekya pawuda oyo gw'oba okoze. Kuba nkugambye okukula ebifumufumu nga biweerako okolemu pawuda oyo naye ng'aweza ttampe ku nnamba. Anaagenda okuggwawo ng'omaze okutereera bulungi nnyo ng'emisuwa gigolodde bulungi nnyo, enseke zibadde zizibikidde ng'ozigolodde bulungi. N'omugaso omulala, omukazi w'ozadde ebyo ebisaayisaayi ebisigaddeyo, ekifumufumu kigenda byozaamu byonna. Gw'ogenda kukola otya? Ogenda kufuna ekifumufumu, pawuda w'ekifumufumu omugattengamu kamunye onywenga. Kitegeera? Onoogenda okumaliriza nga naawe sisitimu yo eteredde bulungi nnyo. Kitegeera? N'ekirala omuganda wange ali olubuto twotagana kukozesa kifumufumu, ogenda kufuna obuzibu bwa bwereere. Sooka omalirize okuzaala olyoke okozese ekifumufumu. Nkwegayiridde oba olina olubuto tokozesa kifumufumu gamba ate Gomba TV yatuwabya. Nedda, tukozesa kifumufumu. Okitegedde? Naawe omukyala addingana mu nsonga. Kola gwe kyenkugambye wali emabega okole ki? Ofune ekifumufumu, ofunemu pawuda, onywenga. Okuddingana mu nsonga ogenda kuba okoki? Omaze okigoba. N'okwaliwo n'eddagala ly'ogattamu eddala nalisomesa dda ku YouTube channel yange kweriri. Gwe tanaliraba genda onoonyeeko ku vidiyo eyo. Tuyongeddeyo n'omugaso omulala. Omugaso omulala oyina ebirikunabana. Funa ekifumufumu, kafugankande, omuyinja wamu n'omuyembe. Buli kimu kikolemu pawuda ku lwakyo. Zeni ofune nga ekikopo kimu eky'amazzi agookya
nejiko eddagala osenenga ejiko emu eya spooni onywenga naawe ekizibu ogenda kuba okikubye. Alina ekibuuzo watasa ku nnamba yeeyo.